Nakankaka Yvonne agenda kubanga atuuka mu ggwanga lya UK ngamba United Kingdom eno gye bamusindikidde obubaka nafuna n'omuntu amugamba jangu ogira obeerako e UK otwalirize obudde wejjeko stress olowooze ku kikyogenda okubanga ozzaako ofe eno ngikuwadde nga mukyala munno nga mukazi munno. Hello fam, amanya yenze Sheila Adita. Welcome back to my YouTube channel, and if you haven't subscribed, please come and subscribe. Don't forget to tap the notification bell whenever we upload a new video. Ogenda kubanga gwe osoka okubanga omanya videos that tuteka zili inspirational, motivational, educational. Sagala oberenga ozisuwa choina kukola kiri kimu kwata ku kigambo subscribe ekiri awo atera omale okwatene ku notification bell eri awo wagulu egenda kubanga ekuyambako bulungi nnyo. Ekigenda mu maaso ebya mwana muwala Nakankaka tebinna bakugwa abantu bangi nnyo babiyingiddemu abamu nga bagamba omwana moyitiriza omuteekako olulondolo ffe tetwagala kumanya ki ekigenda mu maaso oba ki ekigenda mu maaso tetwagala kumanya naye ffe we are there to help her as people. Bannange mwena abasubscribing edda ntwala guno omukisa obategeeza nti no imbagala nnyo yo ever at heart abali Saudi Arabia, abali Jordan, abali e Qatar, abali mu Oman, abali e Uganda, abali e Kenya ne Tanzania, abali e London namwe imbagala nnyo mwebale kunsuulira mwoyo mwebale kubeera nga mutwegatta kwano ku YouTube channel yange. Kusaba oberenga o commentinga o likinge o sharinge tewerabira kukwata ku notification bell eyo akadako kajja kubanga kakuyambako nnyo. Nakankaka ge mawulire g'olwaleero ge tuzze nago nga bwe mukimanyi nti no ebbanga lino lyonna eriyise omwana ono abadde mu media obutambi bwe obw'ekiseegu obulala bwe bwakomyewo into public. Obutambi bwe buli all over social media, okuli Twitter, okuli Facebook, okuli WhatsApp, okuli TikTok n'emikutu emirala emingi ddala. Obutambi bwa mwana muwala Nakankaka bw'obadde nga bo uploading bweyo era nga gwe wenna abadde ayagala okubulaba era oba ogenda kubanga obusiŋŋaana eyo kubanga bubunye emikutu gyonna. Wabula ng'ate mulimu abantu abanyoleddwa, abantu abavumaganya ekintu ekikolwa kineno, abantu abavuddeyo okuyamba Nakankaka nga bagamba iffe katweweeyo tuyambe omwana ono twetaaga tumubuulirire tumukansolinge wabula ate tumuggyeko ne mu maaso g'abantu abangi abamulaba tufune we tumuteeka abeerewo for some time. Tetumuganye kubanga akozesa social media wabula tugenda kumusomesa batya bw'alina okukozesa social media abeere nga agijjamu ekirungi. Kati nno wano tekitwalidde budde mwana muwala Black Panther gwe mumanyi obulungi oyo nno nga yaliko nalulungi wa Uganda era nga y'omu abakwata ekifo kya Miss Tourist mu ggwanga erya Uganda. Omwana muwala ono abeera mu UK, abeera London. Black Panther gwe mumanyi obulungi atera kubeera nnyo ku Facebook anoonyeza abantu abaagalwa teekako n'ebintu ebirala. Yakuguka mu ndowooza n'omukwogera n'ebisolo ebya bulijjo ngamba wild animals we tuba tuziyita. Mwana muwala ono awangalira mu ggwanga erya UK yafuddeyo n'agamba nze bigenda maaso ku mwana muwala Nakankaka sibyagala. Nakankaka simumanyi naye nga as a lady, as a woman njagala mbeere nga nyamba omwana ono ngenda kumuyamba atya era natugamba nti no gwe wenna alabye akatambi kange you're free to share this video paka wetuuka ku Nakankaka mumugambe nti no munoonya. I've bought for her a 1 and flow air ticket. Amugulidde air ticket wetugamba 1 and flow kyekiruwa ticket emuleeta e UK tekako n'erimuza e Uganda nga ekiseera kye okubeera mu UK kiweddewo era bw'atyo n'agamba nti ngenda kukuleeta mu UK ogira obeerako nange olabe ku bantu ab'enjawulo olabe ku environment ey'enjawulo otambulekko owummuze ku birowoozo byo oddemu olowooze bupya otya bw'ogenda okutandika ensi empya. Era n'agamba nti omwana ono omuto ddala ebintu bineeno ebikolebwa si birungi yadde nga however tetumanyi kubanga ffenna tuli bakyala. You might be there ng'omuntu ayina akatambiko ayina nudes zo ayina pono yo naye nga tannaba kufulumya tannaba gifulumya bufulumya. Ate n'agamba people's minds are not the same. Oli asobola okuba n'ebifaananyi byo n'atabita omulala n'abifuna n'abita. Era n'agamba nti nze omwana muwala ono Nakankaka ngenda kubanga muteekamu ezange ngenda muteekamu air ticket nga nze Black Panther. Temwerabira nti Black Panther abaddewo she has a charity mu Uganda. Charity eno yakuyamba abaana abataliko mwasirizi. Charity eno zakuyamba bisolo ebibunjabunja mu makubo tebirina we bidda n'asindika abantu ne babikwata ne
babeera nga babiteeka mu zo n'ebintu ebirala teekako n'ebintu ebirala byajjakola nga ye omwana ow'obuwala wabula yavumiridde nnyo ekikola ky'okufulumya obutambi bw'ekiseegu era n'agamba obutambi obwo yabutwala okuba nga buli disgusting buta image y'omwana omuwala on'omuto kati nganze Sheila Adita sigenda kubanga njogera ekintu kyonna ekiri negative about this nze ndaba nti eno opportunity nnungi eya Nakankaka okufuna new refreshment omanye bw'otambulako n'ovaako mu nsi emu n'ogendako mu nsi endala obwongo bwo bukyuka ofuna mindset empya ofuna okutegeera okupya ofuna okumanya okupya you explore new things you get motivated and inspired by different things so nze ndowooza nti Nakankaka what she needs right now is time she needs time to reveal herself she needs time to talk to herself okweyogerako nga y'omuntu you can still talk to yourself nga gwe kennyini gwe weeyogerako you can speak to your heart n'otula wansi n'oyogera n'omutima gwo you can meditate n'otereza obwongo bwo you invest what you want mu bwongo bwo n'ogamba nze kino sigenda kuddamu kukikola bwe gibanga mikwano gye gibadde gikudrivinga into that act ng'osobola okuyiga engeri y'ojjejjako n'obeerawo without them nga webaba nga family oba anyone else oba nga okikola out of stress oba n'okikola nga you're looking for something like money etc osobola okutula wansi n'ogamba yes now I have the name I have the fame let me use my fame to do this and this nze ngamba kijja kubanga kikuyamba so nze Black Panther ekiteeso kyaleese nkiwagira 100% and I'm so sure nti kijja kubanga kimukolera right now let me congratulate Nakankaka congratulations on your new improvement webale kubanga otuuka ku kimu kumakula wabula nga ate teweerabira bw'oba ogenze mu UK funa entandikwa empya osobola okutandika obupya yadde nga tusigaddeyo osobola okutandika obupya ng'okomyewo n'ebyo byojje okuva eyo amanya yenze Sheila Adita kamanye kikyolowooza mu vidiyo eno imbagalanye